Ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga omwaka oguwedde, Ssabalabirizi wa kkanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugalu yalangirira ng'omwaka guno ab'ettendekero lya Uganda Christian University UCU bwe bagenda okuba mu mitambo gy'okuteekateeka olunaku lw'abajulizi. Okulangirira kuno kwawulikika ng'okwekiwoomereze mu kamwa k'abatwala ettendekero lino, kyokka olw'obwesigwa obwabateekebwamu abalabirizi ab'enjawulo kyabawa obuvumu n'essanyu nti wamu omulimu gwe bakola ku ttendekero eri abakwasibwa gusiimibwa. Okusinziira ku Reverend Professor John Mulindwa Kitayimbwa akola nga Deputy Vice Chancellor ow'ebyensoma era nga yakulira akakiiko akateesiteesi, omulimu ogwabaweebwa newankubadde gulabika ng'omunene mu maaso g'abamu nga ne mu matu gaabwe kigawaawaza, mwana wattu ku ludda lw'ettendekero lino kubadde kuyisa mukka mu kisero. Ku yunivasite yaffe eno ffe tusinga okubeera ne system eza finance ennungi, ffe tusinga okuba ne system eza procurement ennungi, ffe tusinga okuba n'abantu abasomye bino ebyeddiini abakugu abakenkufu obulungi, and so omusokolo bwe gujja wano kino kiba nga kuzannya n'akwagala. Newankubadde omulimu ogwali gubakwasiddwa kwali kuzannya n'akwagala okusobola okuvaayo obulungi, bassawo akakiiko akateesiteesi era kye baasookerako kwali kubagambalirira ne bye baali beetaaga. Mu lukiiko olwasooka bavaayo n'embalirira ya buwumbi 4.5, kyokka olw'okuba gavumenti yeeyama okuwa buli kiggwe buwumbi 2 okuteekateeka, ogwabwe gwali gwa kunoonya bulala 2.5 nga yo nga UCU yeeyama akawumbi kalamba era ke baasookerako okusala amagezi butya bwe baali bayinza okukafuna. Kyali tulina kugenda mu bajeti yaffe eya yunivasite ne tusalako ku bintu ebimu bye twandibadde tukola ne tufunayo biliyoni 1. Kitegeeza ku eyo biliyoni 1 buli muyizi yenna asasudde school fees ku Uganda Christian University ayinako akasente kakoze ki kawadde. Abazadde bonna bawaddeyo, abasomesa bawaddeyo, naye tukyabakowoola. Olw'okuba nga kyakkaanyizibwako nti buli bateesiteesi ba mwaka balina okubaako n'ekibaleka ku kiggwa ng'ekijjukizo, bano batwala obuvunaanyizibwa okumanya ebizibu ebyetaaga okukolwako amangu era mu byabagambibwa bwe bwetaavu bwa kaabuyonjo. Emyaka gye mmaze wano mingi nga nsomesa naye sirabangako tulina okwogera amazima organization eriwo eya UCU. Mukama abeere nga abawa omukisa. Mu ebyo ebikoleddwa tubadde tulina challenge ey'ebifo etufulumira wadde nga waliwo ebyateekebwawo naye nga tebimala. Naye bano aba UCU bo ne bajjawo ne balaba obuzibu bwaffe era kaabuyonjo oba toilet waterborne toilet weeri. Okwongera okukakasa nti wamma bano babadde omulimu bagukutte kannabwala gutwetolodde nabo ku kijjukizo kino eky'abajulizi, omulimu gw'okuddaabiriza kaabuyonjo n'okuzimba ez'omulembe babadde bagukutte kannabwala ate mu ngeri ey'ekikugu ne tekinologiya ow'omulembe. Eno toilet ya mulembe nnyo nga tegenda kukola kuba toilet yokka, era ku lunaku olw'abajulizi mugenda kusanga nga abantu batudde wano bangi. Kati olw'okuba bagenda kuba batudde wano etoilet ey'ekika eno tewunya, bajja kuba tebawulira kuwunyirizibwa kwonna, naye ojjasanga nga tusaddewo ne socket simuziraba. Waliwo abantu abaagala okukyajinga ku masimu gaabwe, ojja basanga nga bali wano bakyajinga amasimu. Kubanga waliwo ababadde batugamba nti abantu tebamanyi engeri ya kukozesaamu kaabuyonjo eno. Kaabuyonjo gye tubadde tumanyidde zibadde zino ng'owaliwo wano wokola ki wosika, naye kati womala okukola emirimu egiba gikutumiddwa wano tulinawo w'olinnya okusobola okuleeta amazzi gano. Ekiseera kye baagala okujjukirwako ge mazzi, babadde bagala balamaze okutuuka nga basimyewo oluzzi olw'ensulo n'okussawo ttanka bwaguuga, si kugasa balamazi bokka wabula n'abakuuma ekifo kino. Akaguwa we tugenda okuteeka ttanka eri nga eyambibwako amaanyi g'akasana. Yes, okusobola okusaplayinga site eno yonna. Kuno nno kugatta okuyooyoota ekifo kyonna anti buli w'okuba amaaso kubalongoosa kw'ogakumya. Kyokka ekyennaku ababadde bayonja amaanyi gabawedde oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'okwongezayo olunaku luno nga ne ssente babadde tebannaba kufuna okuva eri ababawa omulimu. Tukubyemu enkyuko n'okwenjamiza okw'amaanyi olw'ensonga nti enteekateeka zaffe nga olaba nti tubadde tutandise mangu nnyo nga twagala tugenda okutuuka ku lunaku luli nga tewuli kyakwekwasa. Kitutiisizaamu ku lwansonga tetumanyi kiddako eri bakama baffe abaali badde abatuwa omulimu naffe ffennyini nga kampani tubadde tutaddemu tetumanyi ngeri gye tugenda
kwekavalinga costs ezo. Ku nsonga y'ebyentendereza kye basooka okulowoozaako yali kwaya wano nno wetwagalidde okwebuuza engeri gye bakikozeemu okusikiriza abavubuka okuba ekitundu ku nteekateeka zonna akagedi gye kiri nti ab'omulembe guno ebintu bya Katonda babirabanga ebitagasa. Abavubuka b'ennaku zino nabo bambi bakkiriza mu Katonda era baagala Katonda, naye waliwo enjawulo wakati waffe abakulu engeri gye twayigirizibwamu na bano bwe tulina obbayigiriza. Kugeza mu kuvubuka w'ennaku zino tomalaga mugamba bugambi nti tya Katonda, oba olina okumuwa reasons ennungi lwaki aba atya Katonda, n'omusomesa bulungi n'omuyigiriza bulungi. Kati ekimu ku kye tukoze mu kuteekateeka olunaku luno nti tukutegesa okusomesa kw'abantu lwaki abajulizi lwaki tugenda Namugongo tusabe ne tusinza ne tutegeseewo ne history okubajjukiza abantu nti kino bwe kiti bwe kyali, kino kyali bwe kiti, kino kyali bwe kiti. Bwogeza n'oyogera ebigambo ebyo attention yaabwe ogifuna. N'olwekyo ekkanisa ya Uganda yatandikibwa abavubuka balina okunyweza Yesu n'okumwagala n'okumunyweza ddala kubanga ekkanisa yaabwe bagirinaku obwannannyini batandisi baayo pioneers in the faith in Uganda. Emmanuel Wabwire nga yakulira abayizi abasomerako mu ttendekero lya UCU ensonga y'okwagaliza abavubuka okwettanira ebintu bya Katonda, agamba abakulu ku yunivasite bakikwasa maanyi okuviira ddala ng'omuyizi kyajje abeegatteko nti nga n'emikolo nga gino bwe gituuka tebasanga buzibu bwonna mu bavubuka. Nze nga bwe nali omuyizi wano twalinga tulina community worship, twali tulina Sunday service. Community worship ng'eriwo ku Tuesday ne ku Thursday. Nga kituyamba okuba nga at least tusobola newankubadde tulina obulamu bwaffe we tubadde tubeeramu obusobola tutwala ewala okuva eri Mukama waali. Eyo summons ezo fellowships ze twalingamu zaatuyambanga okuba nga tusobola okweddako. Reverend Professor Kitayimbwa agamba nti omulundi guno Namugongo abadde wakulabikira ddala bulungi naddala mu nsinza okwawukanako nga bwe gwali gubadde. Waliwo omusajja omugezi yagamba nti olw'okuba nayimirira ku bigabega eby'abantu abanene ensonga lwaki nalaba ewala. N'olwekyo naffe we are standing on shoulders of giants and we are standing on shoulders of giants to be able to see far. Abantu abasukka 5,000 bwe babadde basuubira okulamaga ku kiggwa ky'abakristaayo. Tukitegedde nti Ssabalabirizi mwennyini Dr. Stephen Kazimba Mugalo yabadde agenda okuba omubuulizi omukulu so nga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yabadde agenda okuba omugenyi omukulu. Newankubadde bino byonna bibadde bigenda mu maaso, okusoomoozebwa kw'ensimbi kubadde kukyaliwo era essuubi babadde balinamu bazira kisa okubakwasizaako buli omu nga bw'aba asobodde. Waliwo emitendera ng'oyinza okutwegattako nga ogidde mu platinum offering. Platinum otuwa obukadde nga 10 n'ogenda waggulu. Waliwo ayinza okujja n'oga nti njagala kuba wa gold n'otuwa obukadde wakati wa 5 ne10. Waliwo ayinza okujja n'aga nti nze njagala kuba wa silver n'otuwa obukadde wakati wa 3 n'5. Oba n'oga nti nze njagala kuba wa bronze wakati wa 10 n'2. Omulamwa gw'okulamaga kw'omwaka guno gugamba nti breaking the walls building the nation. Nti Kristo emirembe gyaffe tumenyaamenya ebisenge byonna ebibadde bitulemesa okwagalana, ebibadde bitulemesa okukola wamu, ebibadde bitulemesa okukola byonna bye tulina okukola tusobole okuzimba eggwanga nga Kristo yennyini emirembe gyaffe azimba eggwanga, azimba abantu be, azimba ekkanisa ye. Wetukoledde emboozi eno nga bategesi bano bali mu kusoberwa olw'okulamaga kw'omwaka guno omukulembeze w'eggwanga okukwongezaayo olw'ekirwadde ky'Ebola. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.